Ndabye ebinyuma ku nsi ya Mukama naye baka abasajja bakubya. Ndabye ebinyuma naye baka abasajja bakubya. Wabula mujja tuzinike mukko ku mannyo, mujja tuseke. Sijja kubalimba. Vidiyo n'ensesezza. Kakati wuliriza. Omuvubuka ono yakwanye muka musajja. Kati nga ye tamanyi nti omukazi gwakwanye alina bbaawe. Ono musazi wa mbaawo balina obuloogi kwe bali basula. Kati ku buloogi obwo nannyini buloogi ng'alinako omukazi. Kati ng'ono ye alowooza nti oyo omukazi bano abawala abeeryamu ku buloogi obwo, kumbe nannyini buloogi yakwata ensolo ye bulungi nnyo emmaali ye n'agipangisi n'agiteeka mu kaloogi akamu nga mwesula. Okitegeera? Omusajja nannyini buloogi yakwata mukyala we ono w'ebbali n'amuteeka mu kaloogi akamu ng'omukyala mwasula. Kati nga omanyi bano abavubuka ababeera basula mu loogi, agenda okulabalaba ekiwala ekinyirira. Ate ne bakozi banne be yali akola nabo balaba ebiwala ebirala ne babigwamu. Kati ye ne yeekwata kino. Kumbe ekiwala kye yeekwata kimuka musajja ye tamanyi nti omusajja amupangisizza loogi yakuba kino ekiwala amatooke. Munnange ng'omuvubuka atokota kiwala. Mu kutokota ekiwala ng'ekiwala nakyo kiyitika. Olunaku lukya nga basula na kiwala. Baba bali munda bamaze okwessa empiki, bamaze okuba amatooke gaabwe beeridde ekisododo kyabwe, nga nannyini mukazi akonkona kokokko yabasanga munda. Omukazi ali mu kinaabiro anaaba, omuvubuka ali eno ye amaze okunaaba ayambadde empale yokka yokka waggulu tali mu ssaati, nga nannyini mukazi yeesolobba kaloogi. Ng'alyoka amubuuza, ssebo, who are you? Gwani? Ono mulowooza teyeefukira. Omuvubuka yeefukira ng'abula kugamba ttaka limumire oba ebisenge bimumire. Nganti nga bba w'omuwala munene giant akomeeri nga yakukubye eŋŋuumi emu akufootola akatwe. Omuyaaye yasaba ettaka limumire n'amulimbalimba nti oyo sisita wange, nze ndi bulaaza we. Naye omanyi ebyaddirira nga nannyini mukazi asanze omuvubuka ono mu loogi ne mukazi we. Njagala weewulirireko omuvubuka ono ng'atuviira ku ntono we byabadde ne we byakomye. Omusajja yankwata ne mukazi we ne neefukira. Wuliriza story by the way, leka njibawe. Nali nsalambaawo by then 2014 nsalambaawo Kiboga eyo. Kati mu kusala embaawo ekiboga twalina buloogi bwe tusulamu nga bw'ova mu bibira twali tetulina tusula. Bw'ova mu bibira olina okufuangisako ne loogi n'abasalamalabo. Nze nali boosi by then. N'abasalamalabo n'obapangisiza akaloogi naawe n'ofuna akaloogi ko nga boosi. Kati mwaka kabaala waliwo loogi n'akabaala. Kati nga tugenda ne tunywanywamu, wetumala okunywamu ne tugenda ne twebaka. Kati nga mulimu ebiwala. Kati nze akageri ke nali boosi nalondamu ekiwala ekyali kisinga obulungi, bali bakiyita Joy. Ne ngamba kati kino nnina okukisima amafuta. Kati nga Joy kisulaawo wennyini nga boosi nannyini loogi yakiwaluumu. Kati nze kye nakwana nga simanyi nti ate ono nannyini loogi yakikuba amasolo. Munange nkwanye kambiyise mu bufunze ng'omukazi kolo ng'angamba topangisa loogi tugenda sula ffenna. Olumanyi okuvaako e Kampala nenkireeterayo ku buntuntu nga bw'omanyi abavubuka. Nkikwanye nyingidde mu loogi mu luumu yaakyo. Gayi yali yakiwaluumu nga kyateekamu ne kakateni singa oluumu nga bumanyi buloogi bw'omukyalo eyo. Kiboga mu tawuni nawo nga ku ssaza eky'Emmanga kaloogi we kaali awo. Awo bakamanyi abatali otambulira awo ekiboga. Munnange nga nsima mafuta. Bwe namala okusima amafuta mba ndyawo. First time yange nkutte bumasini bwange, nalina bumasini bwange bubiri. Kati nga nze nsula nabwo sikkiriza basalamala basule nabwo kuba bumasini bwe bwali bukola ssente. Ne nkwata bumasini bwange bubiri ne mbuteeka mu kaluumu k'omuwala. Mba maze osima ku mafuta awo neegogoddemu katono awo neebase mpulira akonkono oluggi.
ningamba ono aze kupangisa hoja abuze nemugamba Joy yali ali mukunaaba ali eri mu kalumu anaaba eno story njiretera mu mizingiriti mu abagende wabo omukazi wadde yepangisiza yadde ali muloji yadde ali togendanga wa mukazi ogenda kufiira mu kavuyo ogenda kufa munange twali tetugadde nawo Guy n'agenda awunjula kateni bwati mulaba kibirigo yabomola amatu Guy bwe yali yenkana jukira nze nali nina emyaka 23 nkyali mu kadoogo Guy nga munene yali akoma wano owalaba wano we yali akoma kati nze nga nkomanga wano Guy najja n'ayimirira ng'amazeyo omulyango bwati Allah n'ayimirira mu mulyango ngenda okulaba ku kakateni bwenti nga ndaba Guy jaya nti nambuuza sebo oyo omuyita otya nenneekazaamu ne mugamba oyo sister wange nangamba sister wo ne mugamba Joy yali ali mu kunaaba yali mu kweyira amazzi ne gasirikirawo n'amugamba Joy ono omuyita otya Joy n'asirika bwe nawulira kamande yandeese ng'asirise ne ngamba kalabaayi ne ngamba kati kaweddemu Joy ne baddamu n'amubuuza nnyabo mbuuza ggwe ono omuyita otya Joy n'asirika n'angamba kati muli mutima nalooza ne ngamba mpedde nali ndi mu mpale nga sambadde essaati ne nnoonya mangu olusaati lwange we luli lubeere kumpi naye nga singa oluumu awali omulyango Guy waayimiridde bw'ati omulyango ng'agumazeeyo Guy nga munene nga muwanvu nga ne bw'aba nninnyeko bulinnya bw'ati mba mpedde munange omusajja nga ŋŋamba oŋŋambye oyo sister wo nti okola mulimu ki ne mugamba nsalambaawo nambuli ozisalirawa ne mugamba kasejjere wali eyo ekibira kya gavumenti bagiyita kasejjere ne mugamba kasejjere buno bumasiini bubwo ne mugamba yessebo bane ng'ogenze w'abantu nga bakwatiddeyo oyinza okukogga nakogga nempulira nga amanege sikyagalina nempulira nga nzize mu kiro nga 10 nempulira nengamba leero sikubidde bantu bange nali nina akasimu ka Tekino buno bw'amapeesa nengamba sikubidde bantu bange kubabikira opedde nengamba opedde nze omusajja nangamba gwe fuluma ogende kyokka ngamba nfulume ngenda ali mu mulyango takuvaamu bw'ati nengamba onangamba nfulume mpite wa ndabwali bumasiini bubiri keka bizinesi kange Guy ali ku mulyango nengamba kakati onampita ku mulyango mpitewo ayagala kungwa mu bulago gomanya okutuuka ekiseera gwe ng'oyimiridde naye ng'omuntu omulengera bwoti nga Guy jaya nti bwati nensituka pola nenzija nga ntambula nga newombese nno bwenti ntunudde wansi ng'omuziina nentambula bwe ngenda okulaba ntambula ngamba nfulume tava ku mulyango ngamba tava ku mulyango ayagala kuntugira wano muganda wange nenkwata bumasiini mbanga natera omutuukako Guy nga tavaawo nenzirayo emabega mu kaliri kesoga nengamba waba nzita ajja nzitire wano nangamba gwe nkugambye ntya sikwambye ofulume nemuga esebo kanzije fulume banange tolaba twekaza abasajja tukwana nga bwe twogera tuwaga naye omuganda wange kewali kukwatira ku mukazi w'omusajja tolaba nti noyo obunegeneke bwona bugenda kukutuka muganda wange nze yali boosi w'abasalamala natuka ekiseera nga ndaba ninga mulambo sawa yona nfa mama munange nenkwata obumasiini bwange nenyambala esaati najambala nabikukuje epesa erimu nali epesa siri damuze nyabo
omukazi nali ntwale uwe kalasi nchagwa kati nenzija mbona ne bumasini bwana nenyimirira wano wano nkolide video eno ku mulyango mbalage mwe mizina mwe mugenda mukwana nyimirira wano gayi no namuhambu muzibu mune ndi wano naye mulengera bwenti nangamba badochi wano ne mumasini bwana nenga sikyategeera nga nawunze dda nenga omuwale yandese alieri yatandise wena omusajja yazaana abana kakati ngaakyana aba tayogera tanyega nenga yangamba muno mawe wano wapangisa si wawe kumbe gayi na nyini roji ya muwao munewe nakwata bumasini bwange bwenti gayi yajja ko bujja kugulu kumu kiyali lugundi mulyango weguti naye kiriki yali omunene naye kati nayita wansi webigere byawo mpola ne bumasini bwange akageri ke nali nakoze ng'eppusi newe yandibadde agaziyiza mu magulu nali nja kuyitawo munnange bwe natuuka bwenti ebweru nadduka emisindo okugenderwa amata ne bumasini epikipiki nagifunireyo wakati mu bibiira no nga ziri sawa meka 8 ogw'ekiro kati nga sikyasobola gamba basalamala bange mu kaloji nti munzigulire kubanga loji zaali za mukulu tiyategeera mbu nnyina ne be nasuzizaawo awo muganda wange omutima gwalunduga gwakuba kati nalowooza ku muwala nenga yeba musi omuwala munnange yaddamu okunkubira ennaku nga 2 naga munnange olusajja nange terwankuba oyo n'oyo musajja w'enjawulo mu basajja bonna kati bw'osanga omusajja ng'one yatta omuwala yatta omulenzi lw'omuwala we kati wati akusanze ku mukazi we muve ku bakazi b'abandi eno video njibakoledde muve ku bakazi b'abandi mama nyabo okuvoola ne bw'ŋŋamba ennyumba yeggwe agipangisa n'ebintu nga gw'obiguze ng'obeeramu eka sirinnyayo muve ku bakazi nakogga nakaakati nkyakoze olw'ekintu ekyo sikyerabiranga